Olunaku olw'eggulo mbaka wa Mawokota South Yusuf Nsibambi yavudde mu mbeera olw'abatuuze mu kitundu kino okumuwa obululu obw'omunyoto kyokka nga bingi byasobodde okubakolera mu kitundu kino okuva lwe yajja mu bukulembeze. Natwala amasannyalaze e Bukasa kilomita 6.4 6.4 kilomita 6.4 milioni 5.7. Netwala amasannyalaze amala 103. Netwala amasannyalaze amala 8 mu something. Nenkola enguudo 6 buli luguudo minimum milioni nga 10. Nensomba kasasiro kuva mu mwaka gwasooka mu bibuga byonna kati binyoka nsowera bwe nakadde ebimotoka ekimotoka ekyo ne KCC tekirina. Mu njogera ye Nsibambi yategeezezza nga bw'atasobola kuddamu okukolera abantu abatasiima ku byabakoledde bo okumusasulamu obukyayi. Naye watuukanga wamu nga bakwadde obulu 9 bakwadde 7 bakwadde kamu ng'onabona ba agent. So kiba kitegeeza nti si buli muntu asaanye okulonda. Yeerayiridde nga bw'atasobola kuddamu kuyamba muntu yenna mu kitundu kino olw'obutasiima nga yatuuse n'okutegeeza nga bw'atagenda kuddamu kuweerera abaana bonna babadde aweerera nti bazadde baabwe banoonye be bawadde akalulu bagende babaweerere. Kati ngezaako okuzimba ennyumba wali e Buyaaya egenda kuba ne geeti 2 n'ebimuli n'abakalamojja n'embwa. Kakati oba onoonya oyita otya bwe ojja giraba. Kati olunaku olwaleero abalonzi b'e Mawokota South nabo bamuddiza omuliro. Bagamba nti Nsibambi obusungu obw'ettumbiizi bwe bumwogeza olw'okuwangulwa akalulu. Yali zikutte mukulu Nsibambi bwe mugenda mu ggoolo wabaawo awangula n'awangula. Yayikkiriza nti nno bamuwangudde n'atuula n'asirika n'atagenda buli rediyo buli TV ebyo bimumala mu kitiibwa na famire ye. Nkambe nti onaze omupya tuba tusuubira nti onaamuwangula naye singa onaze omupya bwakuwangula ky'olina okukola olina okuyita abaalo bakulira kampini zo n'obuuza nti obunafu gaaluwa n'amaanyi gaaluwa. Naye kennyini akimanyi nti mu kujja sifa abafunyamu ffekka kyagamba ssente zaafunye mu palamenti ebitalo ebilukaze byakubuliddeko togamba nti ziweddewo esooka yajja mugagga tugamba yitalize nonyamirimu kati twebuuza obusungu yabugjeewa. Yandyebazizza bannamawokota kubanga for the first time baamulonda nga talina kyabakoledde kyonna nga tabawadde ssente ne bamukkiririzaamu ne bamwesiga ne bamulonda nga omubaka wa paalamenti. Kati nze ndowooza nga tannayogera kigambo kyonna kivoola na kuvuma bannamawokota yandisoose beebaza olw'ekisanja kiri kye bagenda mu maaso n'okubanga bamulonda nga talina nsonga yonna gye yatadde ku mmeeza. Waliwo n'abagamba nti singa Nsibambi ye yali omukulembeze w'eggwanga Uganda yandibadde nga bannayuganda bonna yabagoba dda mu Uganda. Ndaba kye yakoze ekyo eky'okuggyako amasannyalaze n'agamba ne saavisi abaana badde aweerera bonna abisitookinze teri yamukaka kubikola. Era nze kugamba kino bw'abanga mukulu Nsibambi yali Pulezidenti Museveni singa tetukyali mu Uganda kubanga mukulu Museveni waliwo wantu wamanyisi bamuwa kalulu kweze eri Masaka tebamuwa kalulu naye essaawa za leero singa Nsibambi alinako nga yatwala Uganda singa amasannyalaze jinja bagatuggyako dda ku bibiri singa abamu tulina Kenya singa kiri mu Uganda. Kyokka bano bakyogera lunye nti waliwo ebyamaanyi bingi Nsibambi byasobodde okukolera ekitundu kino. Wabula mu kaseera kano bano bagamba nti enneeyisa ye yakusaanyawo ebyo byonna byabadde akoledde ekitundu kino. Nsibambi Yusuf atukoledde yeebale nnyo yeebalire ddala n'ebyakoze byonna bisiimuddewo okuva nga 15 asiimuula busiimuzi oluvannyuma lw'akalulu kamukuba. Naye njagala kino akitegeere ti bannamawokota baagaliza bannamawokota ndala ow'Amasebengeta baagaliza bagaba ekisanja eki bw'oba ojjukira abakulembeze abazze babaawo bonna bazze bamuwa kimu. Mu kwogera kwe Nsibambi yategeezezza nga bw'agenda okuggyayo n'ebitaala byonna bye yateeka ku nguudo okugoba ekibululu bano bamuwadde gaabuwa nti nabyo abitwalire ddala. Naffe wano bwe tugenda kumusaba bw'abanga akyalina obusungu ajjaggyeko amataala ge waagatwala naffe tujja kufuna omuntu omulala atali nga ye mu ndowooza kuba ffe tuba tumuwa ekitiibwa ne waliwo ebintu era ebimu byakozeeko n'abanga atali mumutendekeko. Ono era bamwekokkola olw'okuba nnantagambwako nti n'okuwabulwa tawabulwa. Ekisooka mugezi
ekyokubiri tawabulwa kati lumu naweza ne mugamba naye lwatawabulwa gwonaagenda otya wa Mungu otwalira ebirowoozo tuyagala kuwabula naye ate olina kututeeseza ffe nga ffe naye tuyagala kufuna birowoozo kitegeeza nti obanga towabulwa bino ebyobufuzi olina okubivaamu mangu nnyo kati baagala ono okufuna okubudaabudibwa okw'amangu ng'embeera tennaba kusajjuka. Yeetaagawo omuntu abudaabuda era kyakola bw'aba alina abamuwa amagezi oba banna abali ku misegere bamuwa amagezi asooka atuule bamubudaabude wadde akalulu kaluma kubanga by'oba okoze ebeera ligase bw'ovaako gwe mukululo guboogerako kakati bw'ogugyawo kitegeeza oba ogenze wenna oluseero mulundi gumu. Abalonzi mu kitundu kino bakakafu nti omubaka omujja gwe balonze wakubayambako okwongera okubatuusaako enkulaakulana oba olyawo n'okusinga ku nsibambi gy'abadde abakoledde.